Kimu nze mnenga manye obuzibu bw'Ssaabagabo bwe buva. Yakunyoma, yakuwamita n'agaana okujja. Of course kati kigo kyogedde yanyoma because of conclusion. Naye nga nze kakubuulira obuzibu bwa Ssaabagabo bwe buva. Obuzibu bwa mpalaniraako. Obwo bwe buzibu obulina okuva mu Ssaabagabo. Meya wa kibiina ki? Obwa wa NUP. Naawe oli wa NUP. Naye ndi wa NUP. Kati singa tuva mu kyampalaniraako nti bw'aba tayagala mukulu Ssempala n'akulaba naye lutalo. Kati nze sisobola kusosola muntu kuba bonna nabawangula kati bonna bali wansi wange. Bw'aba akulabye na meya wa division nga tamwagala oba ofuuse mubi. Kati sisobola byampalaniraako ndi taata bampita taata Ssaabagabo. Ndiwo kuŋŋaanya okulaba nga tutambulira wamu. Naye nga tewali nsonga ya Simbalaala eri awe tusobola tugaana kugenda mu maaso. Nze kyenjagala kintu kimu kwe kulaba nga meya akola ne ba division chairman nga meya akola ne ba councillors si buli mwana mbw ataye bw'ayogera kino nga bakujja ku mukutu ebyo bye ssaagala. Kikigano genda mu council mu meeting. Sebo nkutereddewo akakadde kamu. Bw'oleeta ebbaluwa kuba nina office buli omu agimanya lina masuba tugabana bursaries nti bw'oba onneetaaga ompandiikira. Kati bw'obanga ompandikidde sekutala alina wasayininga n'alaga nti ojja okiwulira. Kati bw'ondeetera ebbaluwa nga nali nfunye ebbaluwa yonna empita awo nja kumanya nti ndi mukyamu kuba nzika nkuwa ekyo ebyokulabirako okuva emabega nti okulaga nti nze muntu ayagala enkolagana n'okutambuliramu. Ekisooka nasaka ebitanda byali biyitirivu nga bya Dwaliro Health Center for Kuzanta era nagaana okubigaba nga meya taliiwo era na making sure nti mukubira essimu nenkubira ne division chairman Sonko ne Sonko yalina mu town nempanginga ku batabala ne mulina nenga bibitanda nga weebali. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti bwaliwo okulonda baki bano ba speaker ba municipality waliwo obuzibu nga bagenda tukola ekyerubaga nenvaayo n'amaanyi gange gonna nenkunga ba councillors ne tuwangula akalu nga tukolera wamu. Ebyo bibiri. Ekyokusatu nti nze muntu amakinze sure nti babawo ekintu kyonna kyonna ekigenda mu maaso mutemyako tutambule wamu. Kati naye sifunanga ku bbaluwa empita mu kanso siri malayika okumanya nti gyeri. Ebale nnyo honorable. Tumalirize ne kano ku nsonga eyo. Oba kuyita ekamwoca takitegeerako nti bakuyita ekamwoca ne bakansala abamu olw'obutakkaanya obuli mu kitundu ky'Amakindye Ssaabagabo. Kiki ekyaviirako okuyita ekamwoca ensonga tezitambula bulungi? Nedda kyogedde bulala nnyo. Kati nkugambye ekyaliwo nti bagamba registra n'akakiiko ka Kkunga bayita abakumbulembeze ba Ssaabagabo ne bakola report gyengenda okuwaako kopi ng'eraga abakayana bonna teri akayana naki na Serukenya wabula bonna bakayana na meya. Ekyo kiba kikulaga amazima era nembabuuza bw'wabaawo obuzibu mu Ssaabagabo mumpeeyo omuntu omu akayana nange nga tewali. Oba tegera kyeŋŋamba nkwatagana ne Buganda nkwatagana n'abakulembeze abaavaako nkwatagana ne bakansalazi bonna. Nze muntu atali nnyo mu byakusunsula bakansalazi naye wenjogerera bakansala kyenda ku 100 bakolagana nange. Otegera kyeŋŋamba era baababuuzanga ekibuuzo Serukenya mulina buzibu ki naye nti nedda oyo alina moto yegamba awujja kasefuriya ke. Era bwe byaggwaawo ne bagamba mujje ekamwoca ne bayita abo bakansala ne bayita ne meya ne MP ne tugenda ekamwoca era tugenda okumaliriza ekamwoca nga bamaze okonkludinga mbu temulimu nsonga ya Simbalaala kubanga buli muntu yayimuka era meya ba division chairman ne bacomplaininga they never complained against me. Councillors never complaining they never complained against me obo kiraba era tugenda okumaliriza nga sirina buzibu kubanga kye baali bangamba ekintu kimu mbu Serukenya bwe twakuyita mu meeting n'otajja ne mbabuuza ani yagiyita ne bagamba Jjajja Tone tugenda omubuuza ne yeegaana naga asiitanga ku meeting n'otogaananga kokola ki kujja. Meeting ezafulopinga zaali ezo 2 zaali za mu constituency era bwe baatuyita tugenda ku meeting Jjajja Tone saa kumakya buzawera 8 meya naga sijja kujja Serukenya namulabya ayogera ne gundi sijja kubeera mu meeting. Lwaki tojja mu meeting n'obyogerera mu Serukenya ayogedde ne gundi? Nze sisobola gamba mbu sijja kolagana na buli muntu kubanga bantu bange nze mbatwala. Kiwaliwo kigaanye kutambula mu Makindye Ssaabagabo
nkugambye tewali kisobola gaana Ssaabagabo genda maaso era bw'abawo ekiragiro lawyer wakubira Sserukenya tulina high court Sserukenya bakwetaaga ekibuli kugamba banoonya balabe we bakwatira bakuteeke ku level yaabwe naye nze namanya kintu kimu nze ntwala Ssaabagabo nze political head nina kuba mpungu kati ate mpungu tegenda kulya na binyonyi birala wabula ebiraba mutwe kati yerevo gye ntambulirako naye era ogenda okuwulira ate bakuyise wano ate genda ku high court mudde ku level yemu ekyo nakigaana era nze nakijja ku president wange nti ebitalina makulu tobiwa makulu era n'omuntu akoze obubi tomuddamu sigala ng'ogenda maaso naye buli lw'omuwa nd'omuddamu oba omuwadde audience oba ozze ku level ye muba mwekanyenkanye agambye kansala Sempijja sina yanaleka kino kankipuwe agambye omubaka webale kwogera ku Busabala road naye Honorable Kigozi yaleka buli kimu kiwedde ku luguudo olwo kusaba otubuulire wootuuse ku water flooding ku Bata kubanga wakalabikira ku Parliament emirundi mitono nnyo era nkusaba oyongeremu amaanyi ono tajjeewo bye badde oyogera nti ku Parliament toteeseza webale nnyo webalire ddala nedda nze kati kankubula ekintu kimu olwedde nti wano ninawo video eziwera 30 nga ndi ku floor nina video zengenda okulekera ziri 30 ziri wano nga ndi ku floor ya Parliament bwe mansobola okumenyera nalabikako ku Kyogamu nendabikako ku Busaabala nendabikako ku kizibu ky'Enkima nendabikako ku Bata nendabikako ku Busaabala road nendabikako ku nga omwana avudde we Dubai gwe bayita Simbwa emirundi mingi nga ndabika n'okuteesa kuno okulala konna okusigadde mbadde ndabika ku fulo ekyokubiri nti sinze omu ku bantu abeezimbya era nze muntu mu speech zange arecognising abakulembeze ababaddeko mpa ekitiibwa omukulu Lumbuye Meya yavaako olw'ebyo bye yakolako we twatandikira mpa ekitiibwa omukulu Honorable Sempala Kigozi bye yakola olwawo we natandikira naye nga amazima gemanyi gali nti oluguudo lw'Obusaabala lutandise mu kisanja kyange era lugenda mu maaso era ogw'omukaaga kola sajja kuba alumye Nolwekyo following up era nkola ekisoboka kyonna omukulu Sempijja kyenjo kusaba va ku mapeesa odde ku simu ya digito olabe ebigenda mu maaso mu ggwanga oba obituleko ku TV naye nga ndi muntu kyaliko analogo ndi muntu ateeseza ndi muntu kugamba buli bujempita nze bampita modo MP bwe bampita modo MP sirina ntalo nze muntu atalina ntalo nze kankuwa ekyokulabirako nze 225 nyakalo nze sino nyakalo kadi yakuyambako no mpulirizaako era kadi bagiwa w'amaanyi nze sino nyakalulu kati ngagenda ku makyati nkube ebipande nga bantu bafiiriddwa nze nkola mirimu gyange Jadi mukaruka president tewalaba ambulance ulidindako nze nali ku trail ya president nga nkola mirimu ntasabana nze mpulira ebyobulamu NUP ama medical doctor oba kitegera nene dwaliro dwadamba nali kiribu ekiti kali nze manyi bwe nonya kalukange gugenda obuze Ssaabagabo mamanya aho wali amaanyi kati nze kinga saaki okuddira ku media zineza ziri national okuteekayo emirimu gyenkoze nze kati njagala obere ku luguudo wayitawo eddakiika 2 nga tolaba ambulance ku buli luguudo mpulirizaako ssebo kiribu ekiti kati kankuwa ekyokulabirako ssebo kyenjagala omanye olwaleero nti Parliament yaffe bagyonoonye okitegedde it's all about numbers okubaako kyoyisaawo okimanyi ssebo nti nze nkiikirira abantu emitwalo ameka 5 ojja kusanga omubaka akiikirira abantu 600 ontegedde ssebo kaakati weyabayi nti ebintu byoyisaawo bitono nnyo mu Parliament kyosobola okukolera abantu bekisinga ng'ogyeko matter of national importance oba kyo boyina kyoyisizaawo etteeka lyonna naye nga numbers zitukuba okitegera kye ngamba nti bantu bateekwa okufiiringa mu constituency bw'obanga onooba mubaka anaaba successful soko making sure nti oteesa olabika mu Parliament kyenkoze obulungi ekyokubiri ng'abantu b'omu constituency bakufiiringa n'ekyokusatu ng'oli ntaki ate ng'oli consistent kati kankugambe kino ssebo tulina abantu abali mu kusevinga sente abali mu kukwata ettooke naye njagala balabula nti abantu bategedde abawansi nti waliwo ettooke eryafulumye eriri mu bakulembeze oba ababaka okiwulira kati n'olwekyo omuntu yenna ali mu kutereka sente za
2026 osembye nakyo era ngenda kulagula olimpita nabbi nti omuntu agenda okudda mu parliament bagenda kuyingira parliament yasigadde ku main abo nkugambye nze bampitaho nalebokiria era nze nkyusiza ebyobufuzi nasikubika Oli ku maini.